Neba no bano otanga okubasalira amagezi. Oyinza omutabo wa ssente za peke naye balagidde bwe bakola emirimu. Omugagga omu ku kyalo ali mu bulamu. Kuba kati pulaani n'emboozi zonna eziri ku kyalo ekyo zoogera ku muntu atya. Ky'obola bako beekuŋŋaanya. Bonna ne bagenda emuyenga, bonna ne bagenda enaggulu, bonna ne bagenda ekkololo eno batyayo ki. Atya okuvuga emmotoka ya $5,000 ng'emmotoka gyavuga egula ekyalo. Kubanga mutambula og'emujja musera. Bwe mutambusere mujja muwayiriza. Kati ye kyava akuvaamu n'agula poloti y'amawumbi n'abeera awo yeewala kubeera mu bantu nga teboogera mulimi bw'ayogera. Kati saagala gwe Katonda akugaggawaze mugaggawaza. Njagala Katonda abeeko ky'akola nga kigenda kutaasa ennyumba ya kitaawo yonna. Kigenda omulundi gumu nti Katonda abeeko ky'akola nga kigenda kutaasa ennyumba yaffe yonna. Waliwo ekigenda okukyuka mu bulamu bwo nga naye n'obulamu bwa muganda wo bukyukira okwo. Amaanyi go gekokubanga bw'okyuse naye n'okyusa ne baganda bo. Olina amaanyi mangi bw'oyinza okukyusa ennyumba ya kitaawo. Kati ono omusajja yatandika abuuza nti bwe mwogera nga mugenda okutonda obugagga nga bwa famire bayinza okutambulira wamu nga tebatabaganye. Teri mwoyo oguleese maavu mu nnyumba zaffe nga butakwatagana. Teriyo bantu baawukanye, bantu bavumagana, bantu batoogerezeganya. Balina maanyi Katonda bugagga. Famire etasobola kutuula wansi kunyumya mboozi ya ssaawa emu bw'obagamba nti bagenda kukola obugagga obalimba. Abatakwatagana ku mboozi nkawu ya malusu toli bakwataganya ku mboozi ya ssente. Ndi kuggwe ne baganda baba abalamu. Buli bwe musisinkana muyomba muliko omwoyo gwa bwavu. Kala amaaso kyukira naye banga atakyuse bamugaa nti ekibayombya muliko omwoyo gw'obwavu. Mama nziramwera abantu abatakwataganye ku katoko ka muwogo n'ebijanjaalo toyinza bakwataganya kuzimba nnyumba ya kijja. Abantu abayombera obungi koleji obungi kabakawunga kakasooli nga bakayemu amazzi agookya. Bw'osanga famire emwanira obungi bagenda kubeera baavu baka bonna bwe balifa okuggwawo. Bwe baga tebakwataganye ku kitaliimu byanfuna emboozi y'ebyenfuna giveeko. Ekisooka okutereera mu nnyumba zaffe tulyoke tugobe obwavu tulina okusooka okufulumya ekyo ekyatwawulayawula. Olwaleero Katonda akikolenga kyamagero okubire ku muganda wo essimu munyumye ku mboozi etaliimu kwevuma. Olaba ne bw'otyo ku bangalo nga tezinawera 10 siva wano. Olwaleero kibe kyamagero tukubire ku bantu amasimu n'okusookera ddala ab'omu nnyumba zaffe be tumaze ebbanga nga twayomba nga tutegeeredde ddala nti ekyatwawula kyajja kutwavuwaza. Bw'ebaayo omuntu alina obusobozi obwawula famire ye, you must be too wealthy to afford conflict. Oteekwa kuba mugagga nnyo okusigala ng'oyimiridde wakati mu njawukana. Kubanga enjawukana tezireka bantu nga bayimiridde. Kati enjawukana bwe zikutandikako ng'obulamu butandike bwe nebbaawo mukaayanira omusaala gwabitwala 24. Kubanga tumanyi sente zikyazikozesa. Nze sente zo sizitegeera akola mmeka 23. Abayombedde ku 23 bwe baliweza akakadde omwe agenda kutema munne. Kati bwe nebbaawo mubulamu sente tono nnyo omwadde munne. Kubanga emitwalo 20 obanga gibaawudde temukyayogera kye bayita okuzimba obugagga temulikisobola. Yogera nange nti Mukama onzikirize nteekemu enkolagana mu nnyumba yaffe. Leero Mukama amufukeko amafuta aganaatabaganya baganda bo. Esebo kubanga bamaze okufuna ayongera waliwo awujja omuliro gwongera okwaka kati twagalayo gwe abagatta. N'ebimu ebyatwawula mu nnyumba zaffe bibulamu akasimu kamu kokka ne kamitingi kamu kokka abantu baddemu okukwatagana. Ekibuzeewo kiri kimu kyokka akasimu tebali akakuba. Kati tulina famire emu naye erimu ebiwayi 6. Kati bamugamba nti tuzimbe
waliwo abaganti ani muwanika ayiriini ze sente zange siziwa ayiriini gobadde oyagala ni abeere muwanika nanca aziwanike ate ekikumbe ekyo kinatika nti ngaani awa nanca sente ezayiriini ekyo kigaanyi kati bifudde mubiveeko mukono wekambala muli kasooli bifudde bwemba temusobola kukkiriza enyekwani awanika nga temusobola kutula mu miitingi nabaganda bo ne mukkaanya ne mumala eddakiika 3 nga mwogera emboozi ya mirembe temuli avuma munne mugenda kubeera baavu ne banaaba eza PDM eza PDA operation wealth creation operation bakube bagaggawale byonna ne bwe banaabikola ekyakubaza abantu mwoyo gwanjawukana ne bwe tujja ku kyalo okubawa ssente mukolere wamu mwevuma kati bwe kiyamani wewa mumutunulako n'omuvuma bwe baleeta puroguramu ya gavumenti ng'eriko eba ebusuubi wamuvuma misana wayimirira n'okuba kyamaanyi era ku kyalo okwo weefuga gwe n'abaana bo bakola akakiiko naye kati ayagala okuyamba ne bwaleeta ssente ng'aziyisiza mu gavumenti enjawukane zigaana abantu okukola obugagga abeeyawudde tebasobola kukola kintu kyonna nekitambula ekkanisa y'abantu 15 nga bakolera wamu eba y'amaanyi okusiga ekkanisa y'abantu 5 nga beeyawudde ekkanisa y'abantu 15 ng'eri wamu eba y'amaanyi okusiga ekkanisa y'abantu 5 ne bwe baba bagagga naye nga beeyawudde 15 abaavu bajja kuzimba akakanisa kaabwe akazimbe kaabwe bakamale ng'e5 abagagga balemedde okuva mu nsimbi ekigaanyo okukola obugagga nziramu era mwoyo gwanjawukana byemuli mu kuyomba ewaka kabonero ka mwoyo gwa bwavu byemuli mu kuyomba mu kanisa kabonero ka kutagenda kudaala ddala omwoyo wa mukama wabeera ng'anaabaggawaza abantu basooka kweyambula kiyomba abalokole bangi nnyo mu Uganda bangi okusinga abokole okusinga abasabinisire ngo bagasi kyangwira abasabinisire okubaako kye bakola abalokole tebalina kye basobola kukola kubanga ekyabambala bakiyita kweyawula owulire nga njogera tosobola kubatuuza mu kisenge nga bwe mutudde wano tosobola kutuuza basumba b'abalokole 15 mu kisenge kyekimu ne watabaawo ayagala kukuba munne kikonde ayogedde kyakinkiddemu tebasobola kutuula mu kisenge kimu ogwo omwoyo tegukkiriza bantu kugenda maaso era byonna byowulira boogera bwe batalikwatagana tebalina kye bagenda kukola obwadiventi mu Uganda bugenda kukola emirimu emyaka 10 egiddako wadde nga batono ku balokole abadiventi bagenda kukola ebintu ebiremesa abalokole okwogerera mu kibuga ng'ate batono mwe musigale nga mwekyanga ne mwekyanga bwe mutalikwatagana temulina kye mugenda kukola era bwe mwagenda kuzimba akakanisa ke alekanire ewuwe naye nga temulina kye mukola kirekako mu maaso ga ggwanga lino Yomba Lumemba Gaya Mayinya Nkuddamu era bwe mutakwatagana temulina kye mugenda kukola kati nkimanyi nti ewammwe waka mulina badokita 3 taata wo yaweerera mulina ne balooya 2 thank you bwe mutakwatagana mugenda kufaanana nga bataasobola kati nyinga mutugende mugirigo nyize kumupika obusungu bwe Amos 7:7 agambye ababi bayinza okutambulirako okujjako nga batabaganye assignment esooka nga tonnaba kunoonyera sente gye ziva kutuula wansi ngera 29 agamba Proverbs 29:18 yogeza bayibuli mpulire 29 awatali kwolesebwa abantu basuula okuziyizibwa abantu bwe babulwa okwolesebwa bwe bagoberera kati tebalina kibazimba labayo ennyumba yammwe bwetekkirize nti guno gwe mwaka gwokukola obugagga temulina kyemugenda kukola bwe mutaatula amasire mukkiriza nti omwaka guno golo yaffe nga family we must be financially stable ne mukkiriza nti kino kyetuliko kati tetuli ku birala awatali kwolesebwa wabawo okubula n'okwolesebwa kuteekwa kuba kumu omusajja tasobola kubanga akkirira ng'ate mukazi bwayambuka ne bakola ebintu ne bivaamu kati omutawaana gwe guno omwami wo ali mu kuzimba ng'oyagala kuteeka motoka bazimba ennyumba z'abapangisa kati zaakudde mu musingi ebiwotaddewo olutalo lunene nnyo akulireyo kavitiizi
era mukiyombedde wiiki nawe naye ze tulina kyewalongulidde linda ko tumala okuzimba ennyumba ze binyumba sibindiko oyagala ki kavitizi kasente meka sifaayo ate ennyumba omuntu anaalya ennyumba ogenda kulya kavitizi kiki ekitaliiwaako temulina kwolesebwa you have to vision oba bwemuba mulina okwolesebwa temutabagananga kukkiriziganya labayo kino kati kyetuliko ebirala byonna tulinga abatabiraba tuteekwa okukola ebintu ebinaavaamu ssente zinaasomesa abaana bano ekyo bwe tunaakimala tunaagula obumotoka naye kakati omwaka guno tumemba tuteekwa kuwangula kino wadde okola ssente nnyingi bwe mutatuuke waawo obugagga ojja kubuuliranga ku leediyo obugagga tebukolebwa bantu babiri bawukana ndowooza obugagga bukolebwa abantu babiri abagatta endowooza zaabwe nga balowooza ekintu kitya nawulira therefore omwaka guno mulina vision nga famire eno family service baba wadde toyagala twogere ku ya famire yo tugenda kubyogerako paka ng'enjuba egudde mulina vision nga famire mwagala kulagawa mwayogera ki omwaka okimanyi nti omwami n'omukyala bwe baali bayingira omwaka buli omu yasaba bibye balengeraga nti buli omu yasabira uwe mukiresi naye nga nti buli omu yasaba bibye ng'oli awo ozimba future n'omuntu naye ng'alinze ebikompola bikendeere yagende Dubai naye guli sosua nti omuntu waliera mulina kyemuzimba taliwo era kubufumba limu n'eriiso limu bwebiti lino erimu lyafana kyakulaba akola ebisaako lino erigaba kyayina okujjula egyemisana kakati bapasita b'e Kampala bali bakutte kubanga bakyalina essaala ez'okusabira nnyingi nga tezirina kyezikola lwaki okwolesebwa tewali nze mbuuza mwayingira omwaka guno nga famire nga mugambye mugenda kukola ki ekisoko kituwe mwagamba mugenda kukola ki twagamba omwaka guno gulina okugwako nga tuguze ettaka eryaffe mulina okwekalakasiza mu kayumba kamwe tugenda kula ettaka eryaffe omumala okwekalakasa nga omwabuuza munne tutya okola sente mmeka mutwala 5 ate gwokola mmeka 8 kati okwanga ngenda kusepika kasatu okukosa ebika kabiri tutandise obadde omanyi ettaka mugenda ligula muti obadde omanyi olwagenda ebawo ekyapa gwe n'omwanayo webakikuwanga ojja nenkwongeramu ezesementi mwali mwayigira omwaka okulegera omugamba ogenda kuligula muti mbadde mmanyi kati mwafuna okwolesebwa kumu ne musalawo nti bwekwata amagulu zekwata emikono olaba famire okuzimba obugagga mumala kukkiriziganya omwami akutte ki magulu omukyala akutte ki mikono tuwalule ekintu kyaffe kitwaleka tuwalule tukkirira twambuka tukkirira mwenana mukkirira ekibakuba kibakubaana omukyala wasinze omwami omwami wasinze omukyala nemuddamu nemupanga nemunakola enkya nga mutambula n'endowooza etya kati taata oba oyagala oba toyagala ogenda kuddayo wakotandika emboozi ng'ekwata kukwolesebwa a conversation about vision tandika emboozi wejjemu ekintu ekyo kyokubanga ebintu kuba bitegeera beka tobyogerako kyabulabe gyoli kati abakazi muve mu saavisi eno sigaza abasajja bokka ennyumba zaffe engavu nnyo kubanga bakitaffe nga superstar oyingirawo ewaka gwobimanyi gwobitegeera bintu byo tojja byogerako ekifo lugenda kikola tutya mbiveko nze manyi kyokola oluno omukyala weyakubuuza ensogero baaba sooka olaba bibibeera okinga baafubage wammwe is the spirit of poverty omusajja anatunda obugagga anyumya emboozi every wealth creator is a master communicator buli atonda obugagga amanyi okwogera oleda okukutana ki bugagga nnyo kati bugagga kyokukukusa olina sente meka ezikomyawo wakanga weero olina emitwalo anga naye n'oko gy'olina olinga gwe muntu wasuddiivu ekyo kireke lwaki bakireka yogera bwe ziba teziriwo omugambe amazima gali teziriwo netujja kuzina omunyala naye bino byolaba ndeka nsize kubanga kati njiyawe zinaava mubuulira amanyi ekyo ozinoonya asabe bitono
naye yalowooza weebukize kubanga weyingiza kyobula weyasaba nga ligali ne kasonda baasi yogera tugobamu abasajja bonna abali ono omwoyo gw'okwerokinga tugugobo bw'otankyalira mu saaviisi eno nga tolikyawo tukugobamu entuuyo gy'okwerokinga ebitaliimu makulu kyakwata abasajja nze musajja tukimanyi naye yogera ekibuzo kinene nnyo kirwako ewuwo sente zo ziragawa kankubulire toli muzikozesa bubi ozitereka kubanga olina kyoyagala okuwangula ekitambule kiri kimu tewatukulira terina kyolwana nakyo era kyobeera omukazi w'amagezi gadduse ddala alowooza nti wamukaseeko namba 3 wa namba 2 luwaki esente zirabagi ziraga gwe sente oziteekawa wagulawo akawunti akusimba wagambani bintu byange nze mbitegeera okuva obuto mbyekolera okyalimu obuto omukumu amanyi okwogera bigambo bya Uganda tetugenda kuddamu kukozesa emitwalo 20 wano tugenda kukozesa emitwalo 10 wiiki kubanga twagala okuzimba ku poloti gye twagula emukono yogera nyiga omuntu akamulimu ekintu ekyo gyewajja ku kitaawo ekyokusirika abantu ne batakutegeera kubanga osirika ebitali mu makulu kati ne babuuza oba musanyufu oba munyiivu dadi wasuza otya sebo wasuza otya abaana bano tebagende ku ssomero munindeko eyo si ansa egamba esente zo weeziri si zakino zaki kati bakayane gwe mukulu bagenda kuzinjayo lwapaka gwe gufuga waawo okubeera omusajja ewaka egwo gwe kabaka waawo gwe pulezidenti waawo gwe kamanda w'amagye awo buli kimu yekwakulira naye bwokulembera bagambe ate tugenda kugula ebyo kubanga tugenda kugula biri okwolesebwa kwaffe gwokuli ebi naye wasirika taata musajja tayogera nnyo kuba kulimba sisitokuvaiti muyu gwa baavu bw'oba oyagala kulakula baavu mu nnyumba yo bw'oddayo okuva mu saaviisi eno ku mmeeza ku dayiningi kwe muliira kwoba otuuza miitingi mwena mujja wano mabuli gwe obadde oyagala kyenja mpya sigenda gigula gwe maama waabwe obadde oyagala genda ku shoppingi ogendagala emitwalo 12 eshoppingi y'omwezi guno gwe obadde nawe olina byoyagala tebiriyo twagala miliyoni 5 tugenda kuzongera mu bizinesi yaffe tugenda kwongera mu kino naki kwe kwolesebwa kwaffe mukkirize tutambule miitingi ewedde mugende kiki ekibaddewo communication has happened. What have you communicated? The vision okwolesebwa okutadde ku mmeeza kaakati beebanga bokka daddi yagambye terigula TV mbyo daddi yagambye teri kusomera ku ssomero lya baasi daddi yagambye bajja beesozinga bokka mulayini tulinawo olutalo kati ofunye ejje ly'abantu abalala 5 bakuwagira mu bulaka poloti ke mwagamba naye abatali kwolesebwa tetugenda kuzimba bugagga mukama akutaase gwe n'ennyumba yo omwaka guno gugenda okutuuka mu Disemba nga mulina ebintu bye musongako ekyo kyaffe nga famire twakisasudde ne tukimalayo kiri kyaffe nga famire twakizimbye ne tukimala obugagga si bwo wekka Katonda ayagala ozimba obugagga obunaataasa ennyumba ya kitaawo yonna owulidde nagyogera n'olwensonga eyo communicate your vision kitabo kitako abakugu mu Bayibuli tukisomanga sikiwandiika naye obudde n'otuulawo ng'onoonyako abakugu k'abakugu essula ya 2 olunyiriri lwa 2 Habakuku chapter 2 baabatuuma amanyi oba baabatuuma gagalibwa bandikutumyeko abakugu k'abakugu essula ya 2 lwa 2 ulira ekigambo awo Mukama n'anziramu n'ayogera nti wandiika okwolesebwa okwo okwole bulungi ku bipande okwolesebwa kwole bulungi ku bipande akusoma adduka embiro kati buli anaasomanga madduka embiro ono bamugamba nti kini kyewayolesebwa tokikuumira mu mutima kiteeke ku kipande musumba ogamba ki the vision you have for your family must be communicated ono bamugamba kyoyagala okukola kati kiwandiike ku bipande kyole bulungi ategeeza ki clearly communicate yogere naddala kyemwagala okukola teekaawo
olaba akatufuna kugenda ku mpaka abokumakyana bagambye ne balina okusooka nga tunaba kusondera kwanjula kwati omwana oyo omuwala gogenda okwanjula osooka obulamu okwolesebwa kw'obulamu tofumbirwa musajja lwakirala mufumbiro kwa vision gye yasharinga naawe nogitegeera lino evubuka lyagamba lyagawa vision yesooka kusomba ngenda kumufumbirwa kubanga mu mwaka guno gwonna yamwambyeko mizimu kati bwogeze ne wenga kubanga yayogedde bagenda kugatta n'ezzulu tamanyi gyava talina gyalaga talina vision yonna bakwambase empeta ng'olayira n'okusala obulamu nti omutwala nagenze dda paka okufalo ojjakagala okumutula nga tafa nga n'ekikutabanja si kirala mutambuza emyaka 10 onaawulira otambulira bakumi nga tulaba muntu gyalaga naye nga tewairira amaaso g'abatulaga ati okufa ekirayiro ekyo kyolanda kikyusiza paka okufa obwagala kukwolesebwa gwe yakugamba myaka 5 agenda kwawa yakugamba sente zinavaawa yakugamba ensi agenda kikola atya eyo emboozi ginyumye kikyoyagala bayibuli egambye nti okwolesebwa kubeera ku bipande omuntu tayolesebwayo bintu ebisigala mu mutima gwe alina okubyongera ne tutegeera nti talina sente leero naye mu myaka 5 agenda kukola bwati ne bwati kiveemu bwe kiti ekyo kyebafumbirwa nsonga ntwala ono lwaki wetaaga omulabeko kasita oŋŋamba nti okumutegeera nina mulaba mufu bw'olina empaka z'abamodo nti omuwaziza agenda kutera bamakye bati atambule oga nti maawe omukazi gw'owasa oba owasa maama w'abaana bo bw'aba tategeera abaana bo tebategeera tokigamba neba naye bw'aba tategeera abaana bemugenda okuza toli muwasa mukazi owasa mungo obunakuza abaana bo nsonga halina enyindo gerekwesa halina enyindo naye okuwulizibwa buli kutya ogenda kubasula omuntu atayagala kuba maama mukuwulizibwako tekiriimu yayagala baanaweza emyaka 3 abenga kimuli kya Kampala agenda kutambula n'abayita mukaawo nga yeesiize langi kati gweokutta oyo mukwolesebwako temuli kuyonsa mukwolesebwako temuli mukulera mwana akuyitana mwana ate gwe tewava kitawo yakazaala 18 agamagezi genyini gwe yagala okuleeta yazaalenga 23 n'akamutakagala mwemwewasa abakazi abatagala kulera baana ekyo tewakibuuza mukwolesebwako mulimu okuba maama mwemuli wano muli bazadde mumanyi omwana bwatamanya ate akirina mu mutima gwe kuzaala bw'omuwa omwana oba omukumira ddu kakaaba nga tewali nsonga n'okasiisa nekaisa wede kikabiri nekaddamu nekakaaba bwekaba kagala kulya kakaaba bwekaba konoonye mu ngoye kakaaba tekalina bulimi bulala kakaaba n'olyoka okwata omwana waffe ate alina kwolesebwa kwa kutamwana na mwana kasiamukasiimula minyira katuusa nappi akatumulira batinga yagala anoonya kyakakola takiraba ate okamulekera kuva ku makya okomawo kiro bagenda kutugira kakati abantu tubabuuza emboozi eri honest wulira njagala kuwasa mu lwa 6 naye njagala kuzaala abaana 24 ofa kinensi kitange yazaala omu baaba kati genda kuzaala abange n'abali emabega kukatazaala akikugambira awo nti amazima go gali nti ate ffe waffe baatuzaala bangi kati ekika ekyaffe kinene ekimala njagala okuzaala omwana ati maama kyogere misalaba kiwulire bagenda kukuba ebikonde nsonga ekintu kyogere eno gyemuva nze ekyo mupulaani yange tekikola kitya tumisana okulidde abantu enkoko ne balya enkoko yo yabeererezebwa olina n'ekiyumba ky'enkoko balya enkoko nga tobuuza bibuuzo bituufu odda mu owaniriza ebitakatta toddeyo gula nkoko actually edeeti zonna
tuzirangirire kati ziri mu lujja wa church muleka atulaawo walidde enkoko ekimala kati awutu zonna ziri wano mukulirewo abantu batuule wano bogere ku mboozi ez'amazima nga tewali ebyokulya bikuwunza ono oluma katomato sosi newerabira okumubuuza mwemulisa esimu eri wansi kati bibuuzo sebo gyebalekekala wayagala okunkasa okolawa okukola kale omanyi nafunamu yinjale ogenda kufumbibwa omusajja atalina sente gyeziva alina yinjale teri ku mugongo kukkali ku mugongo yeyambuka omusajja abeerawo atya bwaweza abaana kati omukyala bwalwala kati okuwasa owasa famire enamba bwowasa omuntu nenyina muzaala jjibako anti kati baga nti maama mulwadde muli obadde ojjanjaba maama atya kyakukiridde todabala kira era singa mwanyi ebintu bino kumbaga zammwe singa mukaaba ne babaletera n'obutambaala ofunye famire enamba gye weetisse nga tebakuzaala nayo obuyaaye bweno bwonna obukumpanya bweno bwonna amalala amatanta bebanka famire eno ejja namba maama mulwadde bagamba nazaalawo oyagala okubaga nti maama wakenka mumanyi nti noono yafuuka nnyo kakuzaala oyo mugambe nti omutotawasa taata nekyoliko tokimanyi walina kitaawo omu yafa kati wawasiza taata wooli akwesibako misana agamba mbu kitaawo kati ngu Easter si mwezi ogujja akuba essimu ayita mutabani alina okuliiza bataata babiri bamaama babiri aliko abako oliyazaala abaana betebakukwatako naye kati ngu bakodomiwo ennaku eryeyo mugimanyi katonda akutaase mutaasa ozuukukobeere n'okwolesebwa misana ogenda kukubirako mu ngalo ngendeeka bana tubuuze ebibuuzo ebituufu tufune emboozi nga yakwolesebwa ennyumba sirina kiki ekyo bana simanyi okudduka kiteekemade kiyiza omutolo sebo kati emboozi etandika sirina sente kati naye nasoma bwa yinginiya katonda nga bwali omulamu bwendifuna omulimu mu kampuni gundi naye bwe siigufune mpulira amagezi mundabuuza gatandika wakusooka era olaba omusajja sente ze tezibeera mu nsawo zibeera mu mutwe sente z'omusajja zibeera okumanyi ate alina okubona obusobozi obugunyumiza nange bw'olisanga omusajja alina ekintu wano akyogera olabanga abatuuse dda mu benzi nga bakuvugira bwesiifune sente bwesiifune mulimu ojja kutandika wakusooka mu myaka ng'ebiri esatu erina wano wetuli tujja kuvamu tu omusajja bwatubwabeera alina n'ekifaananyi ky'obulamu kibeera wano mu nsawo sizirina naye nina ekintu kiri wano kitokota musajja gwebira n'ekintu nga kiri wano kikola kitya olekanga oti ekintu kiri wano kikola kitya ako kateeke wantaata kano kafaani kagoba bbugumuka ajja kulikabedda naye sebo onagambye nti okwolesebwa kubeera ku bipande wandiika communicate your vision maama nze nkimanyi nti famire zaffe zisobola okutunda obugagga bwe tutula wansi bwe munaleeta okwolesebwa kakati dadi yagamba ettaka ly'ekindi teritundwa uyu mwana wa myaka 8 dadi bwe yawukwolesebwa mubi baki abantu bafa ebintu nebitundibwa balina okwolesebwa nga bakusirika ettaka ly'obuza abaana bagambe ettaka ly'ekindi ntandisa ekingi ekyaffe teritundwa batiise lubatiisa ati bwemulitundao mulinda naye ng'ogenda kukola buli naye olina okuzuukulisibwa nti mwe ekyanguza ettaka awo nawulira nti ekkubo limuyita manga kati bwokimanyi tulina ebintu n'omugaso gwabyo ogumanyi naye abeewo tebamanyi abaana tebamanyanga lwaki ettaka mwaligula awo ekyama tukisirikira bagambe mwe ekibuga kijja
ekyanguza wano kubanga nawulira bagamba temanga waliwo libaawo ekisaawe ky'ennyonyi ono temutundangawo niwe ngenda okwebakanga ngenze mangu bwe mbavangako nga siramye kati ŋŋaama viisoni omuntu ayogera okwolesebwako empaka mu ddaame omuntu ayogera paka lwagenda okwebaka mukolanga ekirala siwuliranga omuntu atunda enteeza bwe muli zitunda mulinda abaana bawangala bamanyi nti gyewagenda olinga yagenda ekyayina olidda kuba waleka eddaame nga liyomba kola eddaame nga liyomba bwolitunda ennyumba zange ez'abapangiso ojja kundaba kola eddaame nga lya vidiyo nga n'okufunyafunyiza nengosinga okweraliikira baana bw'oyogera gwe olinda bakulikwata ku kibanja kyawe ekyatandisa ebintu wano njagala kukola bwenti yogera tuddayo okuwulira ng'osirika bayibuli eyo yeyogera mu lubereberye essuula emu olwo 26 eyo mboozi nze ndaba ngenda mu ggulu lubereberye 26 Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe. Katonda bw'abanga yayogera kwekyo ekiganya okwogera Katonda mulamba yatuwa omunyiriri yagamba nti twayogera tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe eyo emboozi twagiwulira keva mu ggulu Katonda bw'aba ayogera bwe lwaki toyogera communication gwe musingi okuzimba obugagga mu famire okwogera gwe musingi okuzimba obugagga without clear communication tetulizimba bugagga kino kyama ky'abayindi obugagga babuzimbira aweza emyaka 4 ng'akyasula mu nnyumba yemu kumpi n'ekitaawe lwaki basulaawo okwogera taata banyuka okuva ku bulanki kwakola n'omutabani nanyuka okuva ku bulanki kwakola beesanga ku kyeggulo bigenze bitya ekibaleetedde okuwamba ensi bo basigala wamu n'olwensonga eyo communication is a must boogera buli lunaku famire eyeyawudde tezimba bugagga famire eyiza okukwatagana teeka bagenda kukola ebintu nga bikola bwe kiba kiganja mu famire y'eri kitaabo gyakuzaala mu bakitaabo mu kika kitandike mu nnyumba gy'otandise gwe famire eyi abaana b'ozadde tobawadda luli abeewammwe abamu muva mu famire nga ndalu mulina eddalu ekyalo kyonna kyo ogenda wakundi abalalu abawala beewammwe balinga abasajja yogera nti ebyewaffe sigenda biwa abaana bange kyogera okusembayo ebyewaffe sigenda biwa abaana bange mwe mumanyi nga Katonda bwe yali atonda Eva yagamba ku Adamu nti nkutondera omubeezi akusaanira bayibuli oluzungu ekiyita suitable helper mumanyi kitegeeza ekyo nti Katonda bwe yakuleeta bulamu bw'omusajja oyo bwe wajja okutandika famire n'omukyalo oyo Katonda yali akimanyi nti bwemunaakolagana babiri ebintu bigenda kwanguwa naye ate mu kifo ky'ebintu okwanguwa tolabanga ate byongedde ekkalwa kubanga tomanyi assignment yakuleeta omusajja bw'ayavuwala yavuwala lwa mukazi we omusajja omwavu mukazi we yavunaanibwa baawo bw'aba talina ssente ebiggo balina kikuba kuli you are to blame ewaka bw'aba tewali ssente gwe kubanga bwe baali bakuleeta bagamba mbugoze kuyambako bwe ziba teziri okutegeeza tomanyi kuyambako tasobola kuweerera baana musango ogwo kubanga ennyiriri zoogera gwe wajja kubeera muyambi bw'aba tazirina kitegeeza tewamuyambako bw'oba wamuyambako kitegeeza ye teyalina kyakuyambako omusajja atalina kwolesebwa tebalina kyebamuyambako omusajja alina okwolesebwa bw'afuna omukyala alina assignment ekola etya kati either tolina kwolesebwa oba akuyambako tamanyi kuyambako abakazi bawala nabagamba dda omusajja bajja nagamba nti ssente tewali omulimu gwegutandisa ku mulimu bibi nnyo omulimu gwegutandisa wulira tewali ssente zijja kujja kati mbadde nkuteereddeyo emmere sooka olyeko webagemu ojja kukola enkya tofaayo zijja kujja olwo omukyala akuyamba omukyala atakuyamba awo watandikira okimanyi gundi yaguze emmotoka tewagamba nti buli bamyaka gyegimu ndabanayizimuya ebintu byajja bigereke buli kirungi kyonna kiriwa bali kati olutoyabo kigambo kya Luganda kirinyo olutogasa
kubanga wali ozze kuyambako olwo omutwe gwe bwe gufa okugo gulina okuvaayo omutwe gwa bbaawo bwe gusikattira kati famire ng'ekyusa kyaja ngedda ku gugwo naawe weebuuze kyakulese nange kyebuuze mugamba nti omutwe gwa bbaawo bwe gufa famire ngedda ku gugwo tojja kukyagala sente za bbaawo bwe zikendeera famire ngedda kuzizo ez'ekikazi ezo mukazi gwe oteekeddwa okubaayo ne ssente nga bbaawo bw'asikattira olinayo akakadde si kakulya bibyo bali ebinyebwa byabwe kitabo bye yaleese nze kantumye kati abaana beebuuza lwaki maama aliira mu kisenge ate bye tubiyita mu ddirisa oli ku dayate endala n'abaana bali ku dayate ya kitabo twogera dayate emu mukazi gwe ng'olinayo ataano musajja bagamba nti akikanye abantu balinyadde ku ssente z'omukazi gwe oba tukiveeko edda abantu balya biwoolijeruka nti tugenda kulya ennyama leero nze njibula kyekusente zo bazirabeko obanga oli switable helper in the journey of wealth creation nga ne mutonda obugagga oli muyambi wa musajja ono kati amafuta agatwala ku mulimu ekyakuwogamuwa esinazaamu abantu balabekasatu abalala sabisi bakiitekedde bw'obanga ddala oli muyambiwe mu lugendo lw'okutonda obugagga kati ebibye birina kufuuka bibyo n'ebibyo birina kufuuka bibyo naye famire bwemala netuukawo wano mukwano gwange wenkugamba oba banaakuwa ssente za nabbanja oba tenaakuwa ebyo bijja kukola obugagga teri walwanyira bwavu nga gavumenti ya musajja ono kati ntosa okumugamba nti zonna eziddako taziddeyo ziterekeera zirete mu kanisa fe tumanyi ekyo zikolera kati bwewetagamu saavisi za myezi nga 6 nga tukusomesa ku basande nga tebanaakuwa sente zikoto ekiri mukutta sente zo si mizimu tebakusomesa luli wakakadde bwewatuuke wakawakubabulikiramu sente zikutabula okuvagula sitiboni mpaka ku maama waabwe naye nga kyekikuwadde bakuwadde akadde kapalish development sente zonna zibawadde abantu bakulaakulanya ate zisise bulamu bwabwe kubanga omuntu omuwa sente nga tomusomesezza omuwadde butwa bwakumutta kati ndi wano muyigiriza obugagga okuzimbibwa mu nnyumba yammwe okuva mu olwaleero okwolesebwa okugenda kula kumu mukolera wamu mulaba ekintu kyekimu teri kuddayo kubeera baavu tuteeka okuba ne sente ku akawunti nga bwe twagala okukola ekintu twewola ku akawunti ya famire nalagogera nti amiina akanyirikakalo kawandike tuguluke waka kubanga obudde bwenge 10 n'emuziweze teziweze lubereberye 2:18 bida bwagamba Genesis 2:18 Genesis 2:18 Mukama Katonda n'ayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka n'amukolera omubeezi amusaanira 19 bamuyise muki mubeezi ekigambo ky'omuzungu helpa ayambako nziramwera akola atya ayambako kati bwaba tali mu kuyambako tali mu kusaavinga papasi ya bulamu bwe ye Katonda yali akimanyi nti ojja kalubirira okukola ebintu bino ng'oli wekka kyava akuteekako omuntu akusapootinge mukazi gwe tojjangako kuwabula wajja kuyamba ekizibu kyose n'ozikozesa bubi kati oluyombo wandibadde omugamba mwana azikozesa yambako eyajja okuyambako ate yafuuka muyombi olaba bw'oba oyomba oba tolina kyogattako naye oyomba baaba oyo omanyi okuyomba nebakubuuza nti yibirira mukaawo ogamba nga tokyajogera ne watandiridde oyomba ogwoyo gw'obwavu mugenda kutuula ku nnyumba yammwe nga tetugenda egera awo okuyomba mukazi gwe tandika okuyambako baawo tanoonya mulimu wiiki 2 ng'otudde waka wiiki eyokusatu mugende mu bunonye babiri
nga bw'omwogere na musajja mulungi nnyo mukozi nnyo bakiwulire kuva mu mukazi we kale musibire ebyokulya ku makya ng'agenda kiro ku makya obisibe gwe bagamba mu lugero lw'okutonda obugagga omusajja yatonda omukazi yeebase ino kyokula abasajja bwe bafunafunamu ssente balekawo bakazi baabwe tewamuyambako Isaac veeko mutiisaani tewamuyambako muyamba ate muyambire mujjudde tandikira ku ttale eno gyasiba ku makya gisigire ku lubalaza ate koyogera bategere nti oyamba emmere mu katifini kitwale ku mulimu baba bali awo ng'otuuse nga tewayanti manyi tetulina amazaalangi naye mbadde ndeese kyamisana emulumu olw'emuluma yazireseewo esente zaatalekaawo kati oli muyombi tolihereba kendeeza ebigambo wano kati ebikolwa bibe bingi abaana tolatabanjira kwajja kubajjayo ku ssomero ekyo kimugjeeko ebintu tandika okubimugjamu omusajja ng'ayosa akufako engalo kimuyamba ebintu kiveewo amulembere nga bwayoza n'engoye ebiddala nimuwasa abakazi banne katonda natutaasa butaasa nga owasa omuntu abuuza omusajja bw'awa ataafa balaba amamuzi ebyo bamujja naye tonna gyogenda mumuzza babamuguwa kati yeetaaga kusomesa nti ono aba atandise okukola biri ebyamaanyi kati birekanga ebyokukakkamu ebitonotono tubimugje kasigaze biri lwaki mu maka ga kitaawo n'ennyoko maama we yayozanga engoye yali mukazi mugezi yali ategedde nti ono alwanagana n'ensi mu ngeri eri nze kamuyambeko okulwanagana n'ensi mu ngeri eno yeso lwaki maama we yafumbanga emmere si kubanga yali mukazi munafu mama yali housewife she did not understand go understand is naye obulamu mukaluba kati ono bwagenda okulwana n'ensi bino bimugjeeko sokisi ngoye kugolola kufumba kutegeka waka kutwala abaana ku ssomero kati ebyo bibyo bw'obala omukalira noga nti gwe tuteekwa kuba bagagga kuba nkuyambyeko era bawo omutuuze mu mitingi omubuuze nti oyoza wano sooza ofumba emmere otegeka ennyumba wakisiimuula sente zikuwulidde kuki naawe omusajja bw'omala okukola obugagga n'ositolinga famire naawe funa y'olunaku kutuuza omukyala omubuuze nti osasula n'enti oweerera abaana okitegedde lwaki obulamu bufaanana bwe buti bufumba okugamba ki nti bwomu bwakwata kyakutte okutonda obugagga mboozi nnyangu era bamaze okukitegeera buli mwaka balina promotion gwe batuukanga famire ogenda okubalabanga bizinesi zaabwe zitambula amaka gaabwe gatambula abaana baabwe basoma waali buli omu akutte wakutte balina okukolesebwa kumu ono yajja kuyambako teyajja kumwana teyajja kuyomba teyajja toliwo opposition mukazi gwe oli hereba wejumu ekyo kya defiance lwana agambanga nange namba ekyakulema tojjagako kuwakana wajja kuyambako bw'obooliranye mukazi mugazi tojjaga okuwakana wajja kuyambako wajjako otya kati tulina baherepa abafu kyobula bwebavuluma bannayuganda bavuluma abalala naye bavuluma bannayuganda kubanga buli omuntu amajja kukola bwegirayo bakomanya ekyokukola nakawandiise wabjagala kakubuuza biri wabuuza omwami wo nti kubigenda maaso bino obuyambeko nti kati bawo alina sayiti gyazimba mutuuze omubuuze nti naye ku sayiti eno egenda maaso okuyambeko nti ebyo tobuuza otandika kuyomba okuva lwatandika okuzimba sikyakutegeera naawe ofuusa emu ku purojekiti zalina okulabirira mbadde manyi gwe oli ku sayidi eno oyambako nedabuuza ekibuuzo kyawe nze mbadde mubuuza kati bigenda maaso ku sayiti okuyambeko ki ye yabaagaana kati ye yabagamba nti seetaaga buyambi naye kwebuuza ekibuuzo kati ku bizinesi eyo gyokola ate mukazi kwebuuza n'omutima omutuufu nga toyagala bitabula bwe bagamba nti yingira wano yingira wookola emirimu omusajja ono awulire ng'okubajja obulamu bulebuka obulamu bulebuka obulamu bukola mutya aizakalibye kikatonda afunamu otyanga mbivuddeko
kubayo kusimu ey'emirembe kusajja kwena mukazi gwe katula yali abagaseemu mwangu y'ogendo nakuba kuli mutabangufu negowawasa mutabangufu teri ababuulirako temugenda mu kanisa mugenda mu kanisa lwagamba byekapernawumu kati mwenu namuli confused naye lwaki okubayo kusimu ey'emirembe alo mbadde kubidde kubuuzaako esimu ogijjeko mbadde kubidde kukola ntya naye bbaawo bw'alaba essimu yo kati pulesi erinnya kubanga yeebuuza kati oba ate kiki era olugikwata tofumbirwa muntu gw'otawa kitiibwa kimugamba oyo tugendekati nze nasongera kaama kati gwotyaki olugezigezi nage tofumbirwa muntu ngatukuwa kitiibwa nedda muleke gwotowa kitiibwa kolotya ato bw'ovuma omuntu omukulu n'abali mu takisi ne babuuza agambaawo n'ovuma bbaawo n'osirisa omusajja ebinnyo tosirika ebinnyo kati gwe kalabe akalirwa omala kuba kusi ne bakubuuza nti omuvumi addaani oyo akuliddemu era akuwuliddemu naye obulamu bufa bwona omumalako emirembe naye n'okunoonyayo engeri yekumalako emirembe kati bangi nyo tebakyali mu bufumbo bali mu operation z'amagye bakikola kangwe mu wiiki bbiri nange ekikkola kati byakwemala ku mirembe jaza oba wamuvumye kati naye alina okukuwayo wiiki emu nga takuwaza mmere bw'amala wiiki nga takuwaza mmere naawe ogenda mufunayo wiiki nga toyoza ngoye omala wiiki nga toyoza ngoye naye akufunireyo wiiki ng'akuwaza mmere takuwaza nva olaba bwe mutono bwe muwambadde okikuba n'ekikuba n'okikola n'ekikukola bikoma mwezi tubeyo wakati tutegeeze ekintu amagamba aminazeemu ku maanyi suitable helper naye wakobuuze how can I help you bweyejanga muleke gyekyange kuba kati yenkiri takibaddeemu naye bwekiri okibaddemu nja kubuuza bwatanziremu wanziramu mubisifuddeyo naye nja kunoonya engeri nina omuyambako era kuyamba newambaka nina kuyambako era bwafunanga oyogera nja kuyamba tojja kujakuwalako nja kuyamba lwampaka kyogerwe ku bulamu bwo okuva lwewasa omukazi oyo obugaga bwajja okuva lwesisinkana omuntu oyo ebintu bikola lwaki bikola maze ekyokukola ndabasasuzanga services kuba siteredde ekintu kati egiri ekuyingidde oliwangubote nti kale olaiba okuba mukafaananyi nti kale mbadde nga muvuma kikomye sitwagala nakuddayo kubyogera nze kati mbuuza ebibuuzo nabagamba sikyasabira abantu bafuna kubuuza kiki ekyabaddewo oyogera amazima kati bibyokusabira musumba musabira asigale tebibyo saali ekolanga ddodo kati tumusabire ki asibwale kubanga buli muntu alina amagezi ate buli ekivumu buli muntu alina amagezi akiwulira ti kati oyogerako kati owabula kati ovuma kati nze oze wange musumba agenda musabire asigale kati mukama tumugambe ekyayi mukama mutoolemu obwongo abenga tategeera namukulugana bwomuvuma tawulira kati tosigaze kipapola buli bwe twagala okubuulira owulira kigenda kujja ngaoyagala kuvuma jukira engiri eno najja kuyambako sajja kolokota olwo si mutabani wange olwo mwana wange ojja kuvuma mutabani wo omusajja bwekiri olina amuzaala ate sigwa omuzaala